Abantu abasinga bwe mbabuuza kike mwagala, twagala bugagga. Bwe mbabuuza nti obugagga kye kintu ssente. Ssente nakyo kirungi. Era ne ssente kya bugagga. Naye si ky'ekyobugagga kyokka ekiriyo. Okumanya nakyo kya bugagga. Ate ng'ebintu bye tusinga okumanya n'okutegeera kisinziira ku lulimi lwe tutegeera obulungi. Ekyo kitegeeza nti olulimi kya bugagga. Era okumanya Oluganda kya bugagga. Bw'oyiga olulimi omanya ebintu bingi nnyo ebikwata ku bantu abo abamanyi olulimi olwo. Oweekitiibwa abadde agamba Nanca nti toli wa mmamba. Kati wano mu Buganda ebika nsonga nkulu newandibadde tukyerabira okutuuka lwe tutuuka mu mukolo ogw'okwanjula. Kubanga Namakula tayinza kufumbirwa Ssemakula oba Sserunjogi kubanga olwo lugave. Ne bw'okola otya mpozzi nga muli bagwenyufu. Naye ekyo okiyiga bw'oba oyiga Oluganda. Osobola n'okuyiga ensibuko y'ebika. Empisa zaffe, buli bantu babaako n'empisa zaabwe. Nagenda ku mukolo nabadde ngunyumiza oba twabadde mbalungamya. Mukwano gwange Munnankole omwana agenda afumbiddwa. Ate bayita taata w'omulenzi azina amazina n'omuwala omugole. N'amukwata ati ne bazina amazina. Wano mu Buganda tosobola kukikola. Enneeyisa, embeera zaffe kisinziira nnyo ne ku lulimi lwe tukozesa. N'olwekyo bw'oyiga olulimi oba onoonya bugagga, lukuuma ebyafaayo. Ndowooza abasoma Oluganda simanyi oba mu siniya eno ey'okuna musomeramu n'ebyafaayo ng'ebyobwakabaka nga musoma Oluganda. Oyiga ennono n'empisa z'ensi. Batugamba nti omuntu alowooza amangu akikolera mu lulimi lwe okulowooza. Olowooleza mu lulimi lwo. Era kyemuva mulaba nti nno ensi nnyingi ezeeyubudde ne zejja mu nvuba. Naye bano abato wadde basoma Oluganda byenjogera babitegedde. Ensi ezeerwanyeeko ne zigaggawala, ndowooza olulimi lwe bajja okutegeera. Nga Japan, nga China, nga Korea, nga Malaysia bakozesa nnimi zaabwe kubanga basobola okulowooza amangu. Ate nekyolowoozaako kikwanguyira okutegeera, kikwanguyira okuteeka mu nkola. Era ndowooza mumanyi mwe mwenna mukozesa amasimu gava Korea agasinga obungi. Boogera lulimi lwabwe. Katemba, ennyimba. Kati ate bwe njogera ku nnyimba, bano baagala ennyimba bano. Singa njogera ku Mudra, bonna bayinza okukuba enduulu. Bamumanyi. Naye bwe bayimba mu nnimi engwira abantu ennyimba tebazaagala. Kyewuunyisa. Bwe bayimba mu Luganda nabana abayimbi bano abato bamala kuyimba mu Luganda abantu ne balyoka babagoberera. Nali njogera n'Oweekitiibwa Katende, Oweekitiibwa John W. Katende
yali ssaabawolereza w'Obwakabaka, yali emabega w'ekibiina ekyakatembe kiyitibwa the Yebonis. Baagenda ne bawandiika omuzannyo gwa Lungereza, ne bagenda e Busia eyo, ne bagenda e Kabaale, abantu tebajja. Ne bawandiika, ne bagukyusa ne baguteeka mu Luganda. N'ow'e Busia bw'okola ebisesa ng'obikola mu Lungereza, abantu bayinza obutabitegeera. Naye ekisesa wano e Kampala n'ow'e Busia akitegeera mangu. Kale okuyiiya okwo okw'okulowooza oba katemba oba kuyimba era mu lulimi oluzaaliranwa kyanguwa nnyo, n'abagoberezi baba ojja kubafuna mangu. N'olwekyo olulimi bugagga, era mbasaba mukirowoozeeko bwe mutyo. Ate mpulidde ng'omusomesa ayogera, ndowooza n'owekitiibwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'Oluganda akyogeddeko. Abadde bangi batya okwogera Oluganda awaka, balowooza nti kya muwendo okwogera Olungereza. Olungereza lulimi lwa muwendo kuba lukozesebwa nnyo mu nsi, naye okuyiga Oluganda tekikugaana kwogera Lungereza. Simanyi lwaki abazadde balowooza nti omwana bw'anaayiga Oluganda tajja kuyiga Lungereza. Naffe Olungereza nno tulumanyi. Naye tufuba okulaba nti olulimi lwaffe lutusoosowaza. Okusoosowaza mukumanyi? Tufuba okulaba nti olulimi lwaffe lutusoosowaza. Era gavumenti eyagala abantu bayiga Oluswayiri. Nabuulira abakulu mu gavumenti, bwe muba mwagala abantu banguyirwe okuyiga Oluswayiri, musooke mubaagazise okuyiga ennimi zaabwe ennansi. Wano bayiga Oluganda, ab'Omwakyoli bayiga Oluluwo, ab'Enkole bayige Lunyakitara, waliwo lwe bayita Olunyakitara, Lugatta, Lunyoro, Lutooro, Lunyankole, Lukiga. Kijja kwanguwa nnyo n'okuyiga Oluswayiri. Naye abantu baabano okwavula kubalemye, balyoke batambule. Era ekimu ku kiremesa n'abantu okwogera bulungi Olungereza kubanga tebamanyi Luganda, oba kale tebamanyi nnimi zaabwe ennansi enzaaliranwa. Era bangi mubawulira. Kuba bw'ogezaako okuyiga olulimi, fuba okulaba nti olwogera bulungi. Oba oyize Luswayiri, gezaako okulaba nti olwogera bulungi. Oba oyize Lungereza oba Lugirimaani, naye kijja kwanguyira ng'ate omanyi Oluganda. Kyemuva mulaba nti abantu abasinga n'Olungereza tebalumanyi. Nammwe muyinza okubaamu abatamanyi Lungereza. Begamba nga mulwogera mu lulimi olufaanana Olungereza, naye nga si Lungereza. Kuba temumanyi Luganda, naye mu engeri gye musoma Oluganda mutera kuba mujja kuyiga nnyo Olungereza. N'olwekyo okuyiga Oluganda tekikugaana kuyiga nnimi ndala. Era bagamba nti omwana omuto kati nga mmwe muli bato osobola okuyiga n'ennimi nnya mulundi gumu, kubanga obwongo bwamwe bukyatokota. Era omusomesa agambye nti balowooza nti okuyiga Oluganda obeera muntu loko. Kyeki mu Luganda? Obeera loko. Kyeki mu Luganda? Obeera wa wansi. Sirowooza ekikufuula owa wansi ng'okumanya kwo kutono. Kyekikufuula owa wansi. Era bw'oba oyagala okubeera ow'omulembe, siraba okuyiga Oluganda ngeri gye kikulemesa okubeera ow'omulembe. Omulembe kiki? Okumanya ebiriko, ekigambo kwe bakozesa ennaku zino. Gwe mulembe. Siraba ngeri okuba nti nno manya Oluganda bwe ndi omuntu owa wansi. Ndi wa wansi ntya? Kakati nze mundaba ndi wano, ndi munnamateeka. Munnamateeka oyinza omuyita owa wansi. Kakati ono ow'ekitiibwa Wamala alina digiri esembayo, PhD. Ono gwe mulaba. Oyinza okuŋŋamba nti wa wansi atya. Naye ng'ate olulimi Oluganda lulwo yalutwala. Omukyala oli ali wano mu baminisita, kano kuleyo omukyala ngeri gye muli baana bawala, ava kwogera naffe mu Luganda, abadde ye akulira essomero lya Trinity College Nabbingo. Oyo mubadde temumanyi, kyajja awummula okubeera omukulu w'essomero lya Trinity College Nabbingo. Kakati wa wansi atya.
kati aboogera ebyo nabo oba be ba wansi, kubanga ebyomulembe byonna tubimanyi. Oba abantu balowooza nti okugenda e Bulaaya okubeera ow'omulembe, ne Bulaaya tugenzeeyo. Ekyamazima n'abazungu batwegomba, kati ekibategeeza nti nno omuntu aba wa wansi kye kiki? Oyinza otya okuyiga eky'obugagga ne bagamba nti kikya wansi? Bali babyogera mu ngeri ya butamanya, era temubakkirizanga. Wano tukozesa abantu bangi, kuba Kabaka alina ebitongole ebisoba mu 20, birimu abaweereza bangi, bonna bayivu naye bonna bateeka okumanya Oluganda. Bonna bayivu naye bateeka okumanya Oluganda. Abamu bali wano, tuli nabo wano, ndowooza Oluganda balukuba budinda, naye bayivu. N'omukyalo oli ngeri gye muli baana bawala kambalage Carlton Scovia Nakamya mutera okumulaba ku terefayina, Oluzungu naye alumanyi, muyivu. N'olwekyo akugamba ebyo aba anoonya bibye, ye aba alowooza nti, era njagala nnyo abo ababyogera mujje mubandeetere, tutuule bambuulire ebyomulembe bye bamanyi. Bajja kwezuula nti ate bo ba wansi ekiyitiridde kubanga bo tebamanyi. Njagala kumaliriza nga nkoowoola abaddukanya amasomero, naddala amasomero agaatandikibwa edda amagundiivu, basomese Oluganda. Amasomero amagundiivu nga Nabisunsa, nga Kibuli, nga Kisubi, nga Namagunga, nga Namiryango, nga Buddo, nga Kitovu, nga Nabbingo, n'amasomero ago bwe gatyo. Amasomero amakulu amagundiivu. Ekigambo obugundiivu mukitegeera? Abato bano ekigambo obugundiivu bayinza obutakitegeera. Amasomero ag'erinnya agaluddewo, ndibwenga nti ag'erinnya ndowooza mujja kukitegeera. Waliwo abato bano, bali abato bambadde erangi eya kyenvu bali mu kilasi, abo bakyali bato bayinza obutabitegeera. Okugundiira kwe kubanga okakase okugundiira. Omuntu omugundiivu aba mumanyifu. Akati amasomero amamanyifu agamanyiddwa obulungi nga Nabisunsa oba Kibuli oba Buddo oba Kisubi bwe gatyo Nabbingo, basomese Oluganda olw'ensonga zino ze twogeddeko n'endala nnyingi nnyo. Tekijja kubagaana kusoma bintu birala byonna. Era neebaza nnyo abakulembera Nabisunsa Senior Secondary School olw'okusomesa olulimi Oluganda. Mwebale nnyo mbakoowoola kankozesa omukisa guno, abaana mubaleke boogere ennimi zaabwe ennansi awaka. Olungereza bajja kuluyiga, ekijja kubagaana kuyiga Lungereza. Nze nalabako omwana nga wa myaka 4 ng'ayogera ennimi 4 Oluganda, kubanga we twali tubeera nga waliwo abasingawo Baganda nga manyi Oluganda naye nga ye Musaamya. Kati maama we nga babeera mu nju ayogera naye Lusaamya lwokka. Omwana ng'ayogera Olusaamya, ku ssomero eri ku nasale ng'ayogera Olungereza, ng'ate azannya n'abaana b'Abanubbi abaali boogera Oluswayiri. Ennimi 4 nga wa myaka 4 ng'azikyusa bukyusa mu ngeri y'okwewuunyisa. Ye kasita amanya nti nno gwe tomanyi Luswayiri ng'ayogera Luganda. Bw'asanga banne ku ssomero ayogera Luzungu, awaka ayogera Lusaamya. Myaka 4. Era omwana oyo yafuuka munnannimi bwe yakula, kati akuze, kubanga yafuna omusingi ogwo. Awo nno nammwe muli watuufu, munywezeewo, mujja kuyiga ebintu bingi, era ensi ejja kubanguyira okufaananako ng'omusomesa ono Ibe, kubanga mumanyi nti ennimi endala naye azimanyi, katuwuuna abasomesa n'Oluganda. Sanyusa nnyo okubalabako abaana b'e Nabisunsa. Mwebale kulabirira baana bano, mubeere baana balungi, mukwate bye babasomesa. Kati nga bwe muli mu ssomero musome n'amaanyi gammwe gonna n'emmeeme yammwe, ebirungi biri mu maaso. Katonda abakuume.
bamuzizza lwaki bampita Katikkiro awo tujja okutandika tunaba mukomyewo inshallah Katonda abakuume